Yesingwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya ngenda kusaba osubscribing onyige kale Bagitafaali TV gy'abali mu ggwanga erya Kata kusane Saudi Arabia Oman mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga ne kale ebyoku adoptinga omwana ewa Pastor Bugingo kusa ne Suzan Makula ensonga zizongedde okubanga zisajjuka. Abantu bangi nnyo basala omugambo nga bagamba nti Makula tagenda kubanga azaalira Bugingo era mbu Bugingo bw'abanga essubi alina mu Suzan Makula okubanga amuzaalira nti Bugingo yandibadde alijjayo. Bigambo bingi nnyo byogerwa ku social media ku Suzan Makula abasinga nga bagamba nti mugumba tagenda kubanga azaalira Bugingo wabula information y'akalinkinga gye buvuddeko eraga nti no Pastor Bugingo ne Makula bandisalawo kubanga baadoptinga omwana wabula nze muli mu mutima mpulira ekingamba nti kiremesezza okuba nti Makula tanaba kubanga azaala mwana ng'azaalira Bugingo omwana ensonga ya divorce. Ensonga ya divorce eya Pastor Bugingo ne Teddy jikati yayitamu tebakolanga divorce era Teddy Bugingo akyali mukyala wani wa Pastor Bugingo. Nze muli mutima ngamba nti kyekiremesezza nze muli bwendowooza mpoziko kiremesezza emikolo gya Bugingo ne Makula kosa n'okuba nti ne bakoze eki bafuna omwana nti Makula afuna olubuto olw'ensonga nti Bugingo waba akoze embaga abakugamba alinnye abayisiza olugaayo mu ssemateeka bamuyisiza mu olugaayo olw'ensonga nti aba alina abakazi babiri bw'aba akoze emikolo gye ne Makula aba ne Makula amufudde mukyala we kooti abo bagiyisizaamu olugaayo. Nze ngamba kitegeeza bemuko ebikoze ebisinza okuba nga bireetera ensonga zino okuba nga tezinaba kuba nga ziyitamu n'okuba nti netubana kuba nga bafuna omwana. Kakati ndowooza option gye balinawo yakwadoptinga. Okwadoptinga siyo nti kiyinza okuba nga kibaako ekikoseza ssemateeka wa kooti tekinawo kiyinza kumukoseza wabula Pastor Bugingo ate okufunisa Makula olubuto awo giba miwunyo ate ne mu ddiini y'obulokole tekikkiriza. Jjukira kati ye nga pastor tayinza kukola ebyo kubanga ate ndiga abakugamba banga aziraga nti nno zalemba okubanga zifuna abakyala abajjukira eddiini yaabwe tebikkiriza si abasiraamu. Bugingo ebyo byonna bikola ki bimuleetera okubanga akola ki yeewala okuba tinakola ki ye ne Makula afuna olubuto. Munange bye biriwo akadde kano ku social media Bagitafaali TV gy'abali mu ggwanga erya Iraq kosa ne Kata Saudi Arabia kosa ne mu ggwanga erya Oman ebyokwadoptinga omwana balaga nti nno kugamba bali mu process ey'okubanga baadoptinga omwana wano mu Uganda ebibiina bingi nnyo ebikuza abaana abasinga muterabira mu firimu ne mu buzannyo ebibiina ebirabirira abaana ne bibakuza nti nga bagenda ne baadoptinga ne mulowooza nti bikoma mbazungu namula mu Uganda mwebiri muno mu Uganda ebiseera ebisinga oluusi abantu abasinga babeera baagala abaana kubanga osanga omuntu wabe ng'ayagala nnyo abaana naye ng'ate mugumba ng'atazaala naye ng'ate ensimbi alina kati abamanyi okugenda ne babawa ku baana abo kubanga abaana naye gwemanyi abaana abasulibwa buli lunaku gwemanyi namba y'abaana esulibwa buli lunaku. Eyo y'ensi eno okumanya ngaeyo enconfusinga osanga omuntu ng'anoonya omwana ng'abuze naye ng'ate abazaala basuula basuule gwemanyi abaana bwe balunda mu kasasiro buli lunaku lwako abasinga tebateeka mu mawulire olubaluna ng'abatwala direct mu ebyo ebibiina ebikola ebirabirira abaana abo bye balonze mu kasasiro bye basuula mu matooyi bye basuula ku makubo bye basuula ku geeti z'ebyo ebibiina ebyo birabirira abaana gomanyi ensi eno tusobola kumanya bwe kimu kyapeninze mu ggwanga naye nga bintu bingi nnyo byapeninga abaana bangi bye basuula abaana bangi abasuulibwa buli lunaku. Akati nomunange Bugingo ne Makula bagamba nti owaayi naffe katugendeyoko tomanya we kataligirya tuyinza okufunayoko omwana. Kyeyise ekakasa nti Makula mugumba kuba Makula oludde yasalako dda omwana naye nga nze kimbagambye kyekyo ekiyinza okuba nga kitedde Bugingo okuba nga tanafunisa Makula lubuto abanga ajeemedde ekiragiro kya kooti n'endiga ze abanga aziraga nti kiri nnomo
omulokole okuba n'abakyala babiri kuba mbagambe tebanawo kwawukana na Teddy. Era amakulu esanze ne Bugingo obufumbo bwabwe buli awo butyo bwe butyo buli disorganized olw'ensonga tebuli mu mateeka sigamba nti bagatte. Buli awo kawondo kakubye eddirisa. Obufumbo obutuufu obuli mu mateeka bwe bwa Teddy era Teddy ye mukyala we omutuufu owa mu mateeka kubanga eddiini y'obulokole bakkiriza omukazi omu bw'abanga mukazi omu nga gwe bawandiisa mu mateeka nga gwe yagattibwa naye alina kuba muntu ogwo ye Teddy Bugingo. Makula ye munnanga ali awo bw'atyo wakwemiisaamu si mukazi we. Teddy ye mukazi we. Eddiini y'obulokole egamba nti omukazi we omutuufu alina kubeera oyo gwe wagattibwa naye ye mutuufu era ye Teddy Bugingo. Eby'okwadoptinga omwana bali mu process. Nja kuba nengera kwanga mbatuusaako updates ekwatagana ku nsonga zino naye nga essaawa yonna bagendako bahaba adoptinga omwana. Bagita Fadi TV ki musubscribinga munyige kade mubeera bulungi mpagala nnyo